دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. tumutendereza nanyini matendo gonna oyo nga tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ye Allahu azza wa jalla akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Musaba Allah wakitiibwa asobola okusaasira n'emirembe era owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuse mu baddu be abawulira ebigambo bafunamu ekyokuyiga, abali mu mbeera ennungi tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ndowooza n'abali mu mbeera embi bw'okyogera oba toyogedde haramu okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Omuddu olwanaye ng'ombuuza nti oli mu mbeera ki, ngamba tebiteredde bulungi naye era bwentyo nga nti gamba nti alhamdulillah seeka nandikyogedde naye mpulira ennaku zino bikalubye nnyo. Nombuuza nti oyagala kwogera kini kikugambe musiraamu oba tuyagala kugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal, ku buli mbeera yonna oyagala kwogera ki? Embeera bw'ebeerawo ng'ekuyisizza si bulungi, esobola obutakuyisa si bulungi, nga newankubadde tolina musango mu maaso ga Allah, newankubadde nti ebiseera ebisinga obungi embeera bwetunyiga tujjukira nnyo ensobi zaffe. Kyandibadde kituufu kumukkiriza kujjukira nsobi ze mu maaso ga Allah. Waawe ensobezza nandiba nze ensonga, naye oluusi oyinza okuba tolina kyokoze ezambi nga Allah ayagala ebeere bwetyo, ayagala ebeere etya bwetyo nga bw'oli, ate nga si musango. Bwe tusoma mu byafaayo okizuula nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam istafaahu azza wa jalla wakhtarahu, n'amusindika nga rahmatan lil alamin. Allah yamusukkulumya n'amusindika nga kyakusaasira eri ebitonde byonna byonna byonna, n'abeera nti kyekitonde kye yasinga okwagala mu bitonde byonna bye yatonda. Si bwe kyali? Allah era amukola ki? Amwagala nnyo, si bwe kyali? Naye bw'ogenda obalansinga mumugita boat ennaku zino, when you balance the boat, bw'ogenda obalansinga eryato lyo okusinzira ku mbeera gwe gy'owangaalamu naye gye yawangaalamu, obuuza ekibuuzo nti ye yali omujeemu nga nze mukkiriza oba nze mujeemu yali omukkiriza? Obirowooza otya bamma? Lwaki? Naye ebizibu ebyagwangawo nga byetagisa okuba nti ayekka ng'ate mukama waffe Allahu azza wa jalla asobola okussa obutaasibwa kwonna kwonna mu ddakiika emu n'amutaasa, yamuleka nga n'abeerawo mu mbeera y'akazibu. N'amuleka n'akola ki? Naye nga Allah azza wa jalla yamugamba nti gumiikiriza ensalawo ya Allah, fa innaka bi ayunina, byonna byebakolako tubiraba naye nga mulimu n'okuyiwa omusaayi. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, nkulaba bakunyiga. Mumugamba bwavu kati Allah bwavu abulaba bukola ki? Bukutwala bukunyiga. Naye tugamba nti azibiriza, akola ki? Akulaba. Oyinza okugamba obulwadde, Allah akulaba oli muki? Oli mulwadde, naye amugamba nti wasbir, gumiikiriza ensalawo gyesazeewo obeeremu eyo embeera, fa innaka bi ayunina, tolowooza nti sikulaba. Nkola ki? Kubanga Allahu azza wa jalla yasma'u, awulira, wa yara, n'okulaba akola ki? Alaba. Kati olumu ogeza, olwaleero tugenda mu siira ebyafa by'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuziye mu silabasi yaffe eri enkadde 221 oba 222 wetwakoma mu Gwokusatu, embasa erabidde gwali nga 10 Ogwokusatu 222 ya wetwakoma awo netugenda mu liivu. Naye olumu waliwo ebyagwa ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mutuufu wekiba nti Allah yali amwagala nnyo, talina zambi lyakoze, kale ati isi wandibaddewo olunaku lumu n'amuwa ki? Solution. Sibe kiri? Nga ne bw'oyagala mu mwezi gumu ati isi tobe ng'ovudde mu bwavu, kale ati isi mwaka ki? Gumu. Ogeza aya eziri mu suratu ekibwa suratu Kahfi
tukisoma akawungezi ka leero ku Lwokuna mpaka enkya ku Lwokumeka ku Lwokutaano. Essula erimu aya nga Allah yali awozissa ku lw'ensonga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda ng'ayagala okumanya ebibuuzo ebimubuuziddwa, sagala kuzaayo mubyeri bamega, teyagamba nti insha Allah, teyagamba ni kati obusajja obujja omukyalenjinga ku ddiini ye ate ddiini ya Allah bumugamba bwewanga oli nabbi wa Allah tubuulire ABCD mubimanyi bulungi ebyali awo n'awangaala nga bumujjiranga ennaku tayimu etuuse okusalawo Muhammad mulimba oba wamaki wamazima, naye nga aya tekola ki tekka nga aya tezikola ki golowooza kyali kyekyo. Bwe kibanga aya ezirina okutasa eddiini ya Allah kyenjagala okugjamu nga zalawo okukola ki kati ate gwe kirina okujja mu bwavu okisubira kubaawo ddi. Aya ezirina okutasa eddiini yani kubanga kyali kibuuzo bamubuuza oba oli nabbi wa Allah bituufu ddala tubuulire abasajja mu mpuku bamalamu emyaka emeka n'abagamba njabba ddamu walam yaqul insha Allah natagamba ani omubaka bagenda okujja nti ennaku ziweddeko ziwatuwadde bamalawo bbanga ki nga aya tezikola ki awo Allah bamugambye nti wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah. Bamuna musomeyo enkya mujja kulabawo togambanga nti ngenda kukola kintu kyonna okujja kuga nti Allah banaaba akoze ki omanyi kitegeeza mu ekyo togambanga nti ngenda kuva mu bwavu okujja kuga Allah akoze ki nga yagadde. Ekyo kyali kimu mu byafaayo ebiri wano era mu siira bwe tunala tusomye mujja kunsonyiwa naye bwe tubetandika kuba siira tumutandika butandisa olwaliro nsonyiwemu. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna ekigezeera maama waffe Aisha bamutemera radiyallahu anha bamutemera ogw'obwenzi sibe kiri bw'otemerera Aisha ogw'obwenzi oba otemeredde omubaka Nabi Muhammad sallallahu oba otemeredde sahaba ayitibwa Abubakar Siddiq sibe kiri kyamala bbanga ki Allah azza wa jalla okussa aya ezigamba nti Aisha si muki teyayinze kyamala bbanga ki atamanyi java tayinza kumanya gyakola ki osiramu salamu alaikum kyatwala ebbanga lya mwezi mulamba nga aya ezimu suratu Nuuru tezinnakka naye ngaokukka kwazo kwali kutaasa mubaka Nabi Muhammad ne maama fa Aisha ne Abubakar Siddiq. Zino family z'abantu bameka satu. Aisha radiyallahu anha sikusomako olwaleero Abubakar Siddiq n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ezikola baraa eziraga nti Aisha radiyallahu anha takoze kikola kyabuki nga bamutemeredde obuki kyatwala ebbanga lya mwezi mulamba kubamu ekifaananyi akanyiga kali awo maka g'omubaka naga Abubakar Siddiq naye enkomerero Allah yakola atya aya zakola ki kale musiraamu kyembadde nkwagalamu nga ntandika toyinza kumpuliriza nga omutima guli mu bbanga tebenkera omuki omutima obuyinza bwa Allah bujja kujja obugamba nti va mu mbeera eyo ogende mu mbeera enki bujja kujja ddi nange sikola ki simanyi naye nkakasa bulungi nti Allah inna wa'da Allahi haqqu endagano za Allah zamaki za mazima bwe kyoba okola kikimu kiriza Allah bye yakugamba ogenda kuwangala nga olina emiki ng'emirembe. Olwaleero insha Allahu ta'ala bwe twakoma wennyini bwe twatutandikira bwe mazzeeyo katini nnyo emabega twali mu byafaayo bya maama waffe ayitibwa Aisha radiyallahu anha musiira so twali awo nga tumutambuddeko ebbanga lino eppanvu kuba twaleka tunatera okuyingira ku nfa y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era ng'ensonga etuyingiza mu kwogera kufa kw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwe kuba nti mu kufa kwe yafiira mu kisenge kyani okitegedde ekyo lwaki tugenda kujjayo enfa y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga paati y'okufa kwe yali mbulamu bwani yafiira mu kisenge kyani kya Aisha radiyallahu anha. Bwe twali twogera ku bimu ku biyitibwa baraka za Aisha bwe twasembawo abajjukirawo abawandika mu mutwe sigenda kubuuza kibuuzo nga kiriko ssente nandibadde nkibuuza nga kiriko kale atisiti 15,000 nga omanyi omwavu bwabeera akasuka kyakola ki kyalina omunafu bwakola ki nti olowooza we twakomaawo twakoma luddawa tano si nnyingi ennaku zino naye
era bwe zibeera mu nsawo yo oba garanti nti ekikomando okigula so kiri enkumi meka twali twogedde ku mama Aisha ebbanga panvu misomo giringa ndooza 8 ku 9 naye we twakoma wennyini nga twogedde ku kiyitibwa waliwo baraka Allah azza wa jalla ziyassa ku umma y'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ajanguyiza ng'ayisiza mama waffe ayitibwa ani Aisha. Baraka eyo baraka ki? Kale kankigonze mufunza baraka ki eyo? Waliwo nagwe nnoonya naye sinnamulabako wano. Abaliwo bonna basigadde balungi nnyo alhamdulillah. Kale baraka wangi nga sinywa Aisha naye ntudde wala olwaleero jamu kumpimpi wano tutambule bulungi tonvaamu. Aya ezo ze aya ezoogera ku kutayammama ng'amazzi gabuze. Buli atayammama yenna mu busiraamu buno ng'amazzi gabuze, eyo chance Allah agireeta mu umma y'obusiraamu ng'ayisiza kwani? Okategedde? Aya zoogera ku ki? Kutayammama. Tezoogera ku Aisha, zoogera ku ki? Kutayammama. Yali taysiri min Allahi azza wa jalla, kwali kugondeza Allah ngagondeza umma y'obusiraamu nti omuntu agenda okusaala alina okufuna ki? Wuzu n'amaki? N'amazzi. Tewabeerangawo mbeera yonna oba option yakumeka mpaka Allah yaleeta ekyafaayo ng'akiyisiza ku Aisha radhiyallahu anha okutayammama ne kuyingira mu umma y'obusiraamu ng'amazzi bwe gabula okola ki? Kutayammama. Aya eyo okuka kwayo Allah yesa kwani? Baraka zani? Nchikuwemu katini nnyo nga nkirima ate matobotobo. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali ng'ayagala Allahu azza wa jalla okuba nti ayassara lil muslimin, abasiraamu okuba nti Allah abagondeze nki? Embeera. N'omuntu alina okunaaba omubiri singa amazzi gabula akola atya? Tugendeko mu fikiri katini nnyo wadde wanca fikiri. Akola atya? Atayammama. Si bwe kiri? Atayammama atya? Seke ebyobuuza tubimanyi bulungi. Atayammama atya? Osiraamu wangi? Naam. Naisa mumaaso. Bw'abanga asiimuula mu feesi ye n'ayisa wano bwe bati aba tayammamye? Nedda. Alina okukola kye bayita feesi tuulan wa ardan. Alina okusiimula feesi ye mu buwanvu ne mu bukiika. Mu bukiika ebeera etya? Okuva ku kutu mpaka ku kutu. Mu buwanvu okuva ku nviiri mpaka wansi w'akalevu. Okategedde ku musiraamu? Ng'asiimula ki? Naye ennamba esinga mu kutayammama esiimulako maaso wano. Sayagadde bakwata nsobi, njagadde bajjukiza mbujukiza. Naye njagala ku aya eri. Bwe baali mu lugendo lumu n'omubaka Nabi Muhammad agamba nti faqad kharajat ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ba'd asfarihi. Batambulako n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muzimu ku ngendo nga natambula Aisha radhiyallahu anha atambula n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta ne batuuka idha kanu bil baida, ne bagenda mu kafo akatundu akayitibwani baida. Bakayitani? Simayiga. Subhanallah. Ani? Baida. Akatundu ako mukajjukire nnyo byafaayo by'obusiraamu. Ke katundu kennyini mama azaala omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam we yafiira era we baamuziika. Bwe yali ng'ava e Makka okujja n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam balambulaani taata we Abdul Muttalib. Muyige bulungi byafaayo olw'okuna lubeera siira buli wengenda oba osobola okunoteeka kola ki? Mu katundu akayitibwani bil baida. Akatundu ako we yafiira mama waffe Amina. We yakola ki? We yafiira ng'ali n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga bagenda luddawa? Nga bagenda okulambula entaana ya taata wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne wana akatundu kennyini ke twogerako era omubaka bwe yali atambula ke kennyini akatundu kennyini ke yalimu ne mama waffe ayitibwani? Otegedde byafaayo? Alimu nani? Ne Aisha radhiyallahu anha n'Abubakar Siddiq nga bwali ne basahaba abalala. Bwe batambula fi mawqi'i istiraha, bagenda mu kafo okuwummuliramu nga bwegamba nti abantu batambula bakoze ki? Waliwo tukiyite nga ki? Tukiyite kaweta
tukiyite ekintu kya mama Aisha ekyagwa, tugambe nti ekintu kyakola ki ekyagwa, bwe kigwa omubaka n'amanya nti kikoze ki kigudde, ne batandika okukinoonya, giyita akaweta kayita ki oba akagugu, kituma kyokola ki kyoyagala, naye nga kyagwa kiva kwani? Omubaka sallallahu alaihi wasallama ne bapaakinga ensolo mu katundu ako, ne batandika okunoonya ekigudde kuva kwani? Mama waffe ayitibwani Aisha radhiyallahu anha. Ne basahaba nabo ne bakola ki? Ne basigala nga buli omu anoonya okulaba nti bazuula gitwalo ba simu, giyite simu, giyite ki kakomo, giyite oba ntanda, oba giyite empeta, kyoyagala kyokola ki? Tutagala tuyite mu lulimi olwangu ennyo. Bwe banoonya obudde ne buziba, nga wonyini webali tewali ki? Tewali mazzi n'akamu, naye nga bali mu kunoonya ekigudde kuva ku mama waffe ayitibwani Aisha radhiyallahu anha. Mu kunoonya ennyo basahaba ne bagamba nti olaba Aisha bwatusiza ku level omubaka n'atuuka ewantu okuba nti wawangalire tewali maki, olw'okuba anoonya ekigudde kuva kwani? Olina byonna okuyigawo bingi nnyo. Yali mukyala we si bwe kyali, ng'ekigudde kya mukyala we naye yasigala akinoonya okulaba nti akikola ki akifuna. Tuli ffenna kati basahaba boogera ekigambo kino, Abubakar Siddiq n'abiwulira, najja n'anenyaani Aisha, lwaki obonyabonya muki agende ku level y'okunoonya ekigudde wano, mpaka agamba nti faqala mithla ma shaa Allahu an yaqulu, yayogera ebigambo bingi nnyo nga mpulira nkola ki annenya, lwaki ndwisiza omubaka mu kafo akatalimu maki katalimu mazzi. Tuli ffenna biba bikyaliwo ebityo, naga nti ekyaŋŋaana okuva mu kafo ako mu kaseera ako okusinza ku bigambo bye yaŋŋamba nga nnenya, nali njagala nseetuke nkole ki nveewo, naye nga siyinza kuvaawo kubanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali awummuddeko ng'ate kunze kwatadde omuki omutwe. Tuli ffenna basiraamu tuli ludda wa? Tuli wa Aisha, tuli ludda wa basiraamu? Baida. Tunoonya ki akagudde kuva kwani? Mama fa Aisha radhiyallahu anha. Kati omubaka Abubakar amunenya nnyo, agati fa'atabani, nannenya ki lwaki nfufuusa ensonga ebawangaza mu kifo ki kitali maki mazzi. Bwamala omunenya ng'omubaka awumudde, omubaka ne yeebaka, yeebase mu kafo akatali muki, agenda okuzuukuka era nga amazzi teyakola ki. Basahaba bonna nga batabudde awo wonyini babadde bawummulidde webali banoonyeza ekibuuze ku Aisha, tewaliwo baki. Allah n'asooka abasiza aya mu Qur'an yaki ey'ekitiibwa, yagamba nti wa in kuntum marda, obanga mubadde balwadde, au ala safarin, oba muli mu lugendo, baali mu lugendo banedda, au jaa ahadu minkum min alghaiti, obanga omu afunye ensonga emwetagisa okuba nti akozesa maki mazzi oba anaaba ki, au lamastumu nisa, obanga mukutte ku bakyala bammwe, falam tajidu maa, ne mutafuna mazzi ne gabakola ki ne gababula, ate nga mulina okusaala okusinza ali Allah, fatayammamu, mukolega ki aya ya tayammamu nekola ki. Waliwo omu ku basajja abanene yagamba okuva aya eno yakka mu kaseera ako, nayogera ekigambo kino nti bannaye emikisa okuva ku nnyumba ya Abubakar Siddiq nga gikoze eki, gye gisoose okukka emikisa gino okuva mu nnyumba yani, kubanga eyatusibye wano yensonga lwaki aya ekoze eki. Tebalina solution yakuba nti amazzi bwe gabula okukola ki otayammama, kyajja ddi ono kubulwako kyabuliddwako ne bawangalira mu kifo kitalinamu maki. Qalat Aisha radhiyallahu anha, nga maliza kyafaayo kino ate nga kiri mu hadithi ntuufu, agamba nti aya eno bwe yamala okukka okumanya Allah wa buyinza, ensolo gye baali baliko yennyini nnyini ne bagisitula nesituka. Bwe yasituka ng'ate kibabadde banoonya kiri wansi wa nsolo ebadde kibaseeko. Kategedde nti Allah basibaawo era yagala kwewula umma yaabo ki agiseeko aya ekkiriza okukola ki, naye nga banoonya ne babulwa. Kumbe ensolo yennyini weeri gye batambulirako ate ngabona nesimu yo neggwako wansi waki w'emmotoka n'osula tugambe mu lusenyu, sibe kiri. Bw'omala okutabakalira Allah wo n'osimbula ngeri wansi waki, kiba kiki ekyo? Okusulawo okwo oba weyagalidde oba nedda? Kusalawo kwani? Kwa Allahu azza wa jalla. Ensolo lwa agamba faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi, ensolo gye naliko yennyini nnyini olwasituka bweti fawajadna al-uqdi tahtahu,
tugenda okusinkana nge okodi gye tunoonya eruddawa naye nga aya emaze okukola ki kati buli musiraamu yenna eyagamba nti la ilaha illa allah muhammadu buli lwabeera agenda okusaala amazzi ne gamubula akosa baraka zaani za Aisha radiyallahu anha nakola ki kinafu oba kyamaanyi ekyo mpaka Allah lwasikira ensi nebigikola ki nga buli atayammama chance eyo Allah agissa mu umma y'obusiraamu nga ayisiza kwani buli atayammama mutayammama basiraamu mutayammama temutera nga mwesimima alhamdulillah naye abaddu ba Allah batayammama nange ntayammama basiraamu ze ntayammama amazzi bagambula nkola ki ne bagabeerawo nga bwengeyira ndwala era nkola ki ntayammama waliwo gwe nabuuza nti tayammamiramu ng'obadde oli wakunaba mubiri otayammama otya nagaa seka n'akwata bwati neyesiga ettaka lina bwati agaa nti ntayammame ye bwati wakola ki tayammamu ya wuzu ye tayammamu ya gusulu tewaliwo nki tewaliwo ndala naye yajja ddi yajja nga Allah asinziira kugondeza umma y'obusiraamu ng'ayisiza ku mafaiti wani Aisha radiyallahu anha tuvudde waawo awo we twakoma luli nga tugenda okuyingira bwe tuti tuyingira mu kisenge ekiddako Aisha bwabanga akyaliwo ate omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukimanyi Allah yali yamulangirako dde ekigambo ekigamba nti innaka mayitu wa innahum mayitun nalengerako ko omusajja omu Allah gwe yamme entegera bambi saba Allah amulungamya ya rabbi nga vunula ayo nga bwakola ki ti innaka mayitu wa innahum aga nti bonna abasiraamu baafa dda kati ekiddako kyekivuna innahum mayitun oba yakivuna tasimanyi mugoberera ddini yabaki yabafu naye innaka mayitu wa innahum amakulu innaka satamutu ojja kukola ki nabo bajja kukola ki bagita itibari masa yakun Allah yamugamba bijjo ko nti gojja kufa naawe tugamba tojja kuwangala ku ki ku nsi emirembe naki emirembe ojja kukola ki waliwo signs oba obubonero obwajja ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waali ng'akyali mu bulamu bwe mulamu ng'ali mu maka gaani ga Aisha radiyallahu anha naye nga sayini zino zajja nga ziraga nti enkomerero yeekoze ki okufa kukoze ki bakiyita mu bitabo wano al-alamatu allati asharati ila qurubi intihai ajalihi sallallahu alaihi wasallama obumu ku bubonero obwalaga nti tayimu y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama esembedde okuba nti ekola ki kino kyo weekiri mu bulamu bwaffe ffenna lwakuba situkola ki ekyenkizo kyali ku mubaka nti ye yalangirira n'asibula n'abantu be nti nkola ki gwe kyo takola ki bwe oyagala okibeeramu buli lunaku langirira bagende nti bannaaye sawa yonna nkola ki nfa bajja gamba nti yatusibudde eggulo wano ng'alinga asaaga sibe kiri yetukoze ki zaali sayini kyezo abasoma ku byafaayo ezalaga nti kati omubaka tayimu ekoze ki naawe oziina wamma eggulu wabadde olina emyaka emeka ekyo gyomanyi ate abasiramu okugera emyaka gyaffe gibeera ku ndagamuntu so kiri gyomanyi gy'oyina wabadde najjo eggulo sibe kiri ate olwaleero gyeyongeddeko layira gikendedde ekyagala okiwakanya ayimirire mu kamera tuwakane ffenna okuva eggulo obuwangazi bwo bw'olina mpaka olwaleero bukendedde obwange n'obubwo agamba nti bweyongeddeko jaganya wanika omukono waali eyo sayini aji waliwo agamba kweyongeddeko olunaku Allahu akbaru bwe weyagala okufa ng'obonaabona kkiriza nti lweyongerako olunaku oba weyongeddeko mu buwangazi obuwangazi bw'omuntu Allah yamutonda nga buli lweyongera okukula akenderera ki era abajaganya birthday party bandibadde bagezi nnyo ne bateekawo n'essanda n'ateekawo bimeka n'ateekaga nti kati mpezeza emyaka 3 ngenda mwene essanda mugiraba eno nti n'agigwa njikola ki awo omukolo gwandinyumye naye abasinga obungi bwajaganya birthday alowooza nti obuwangazi bukoze ki bweyongedde kuba bukoze ki busalise saba Allah tusasire ya rabbu
walaqad sabaqa mautu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam alamatin ombaka okufa kwe waliwo sayini ezakola ki sagala bino mbiyitemu ngende ng'oluusi olabanga ebikadde olabanga ebitategerekeka naye ng'omusiraamu alina obimanya bw'abanga abitegedde alina kyagenda okuyiga mu bulamu bwe amanye nti nange esobola okukola ki okugenda tushiru ila qurubi intihai ajalihi sallallahu alayhi wasallam obumu ku buno obubonere bwe buno wammanga mubuyulya nnyo 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 akasooka annahu sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu kulla sanatin 10 fi ramadana omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama buli mwaka yakolanga itikafu mwezi gwa Ramadhani ennaku 10 ennaku meka mwezi gwa Ramadhani akola ennaku meka fa'takafa fi sanati al-akhira 20 layla kyokka mu mwaka gwo gusembayo gwe yafiiramu yakola itikafu ennaku 10 meka ekyo ki nyina kiza gy'oli oyinza okuba bulijjo omaze emyaka 2 tulambula bazadde bo wallahi nga logendo gati kugenda obalambule bw'ovaayo ogenda kufa kuba okoze ekitatera kukola ki kategeddako mwaka buli mwaka yakolanga itikafu ennaku meka 10 days so kiri abaluzungu ennaku meka 10 omwaka gwe yafiiramu yakola itikafu ennaku 10 meka nebeera sayini eraga nti ebyo ebikoze ki nze nina ebyange naawe olina ebibyo oyinza okuba tusala fajiri naye ng'ogenda gisala mu wiiki eno agati gundi akoze ki asadde fajiri enkeraga nti yazze kubasiibula temibiwulira munne yazze nasala fajiri nga alinga tukola ki atusiibula kubanga tayimu yebadde ekoze ki oyo naba yeesiimye okubanga asembezayo omulimu omuki omulungi waliyo omuddu ate yagenda mbirala so kiri kati yo mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kuba nti yakola ennaku 20 kyali kyanjawulo mu buwangazi bwe bonna okuba nti abadde amanyikiddwa akola 10 ate nakola 10 meka ekyo kimu tukimaze biringa 8 ba 10 ekyokubiri wakana Jibril alayhi salam yu'aridhuhu alqur'ana marratan fi ramadana fa'aradahu fi sanati al-akhira marratayn Jibrilu alayhi salam yamujjiranga wamusomesa Qur'ani mu Ramadhani omulundi ki mu mwaka gwe yafiiramu yamujjira emirundi emeka sema bitegera bulungi twogera ku ki ku sayini kufa kwa nabi Muhammad neyanziza kufa kwani kombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesina yingira mu lwadde bwe nabo tujja buyingiramu tushali mu sayini ezaziraga nti kati time yekoze ki eweddeko kwe kuba nti Jibrilu yamujjiranga mu Ramadhani omulundi ki naye mu mwaka ogusembayo najja emirundi emeka kimanyi point oziwanikanga bw'oyagadde okusinziira ku bwennyonnyodde nawe olwamu kyokoze ki kyoyize eyakomeka yakubiri eyokusatu wa min dhalika muzimu ku sayini eziraga nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tayimu ye yali esembedde nga Allah agenda mujjambula mu bwaki bwensi eno ma rawahu al-Imam Ahmad an Mu'adh radiyallahu anhu qala eno hadithi sahaba itibani Mu'adh radiyallahu anhu atunyumize kyafaayo kyombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga yeke nyini mwene alangira nagamba Mu'adh nti Mu'adh ngenda tayimu yakoze ki yayogera okufa kwe nti nkola ki ngenda tujulema hadithi obe na wamvu tujirabe agama lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ombaka nabi Muhammad buyatuma Mu'adh ila al-Yaman ngamutuma luddawa Yemen yamusindi kagenda akole ki wanji agenda zaka nawo nyimiridde obuyimirizi saga kusomesaawo yamutuma agenda akola abantu kusinzaani namutuma nga amussa mu step by yamugamba nti Mu'adh ogenda Yemen genda bagambe bakirize nti Allah aliki baba nakugonderamu ekyo baba nakola ki
eno sentence egamba nti bwe banaakugonderamu ekyo yali etegeeza nti obagaana okukkiriza kino tobagamba swala. Naye nkwegayiridde bw'oba olemedde mu ssabo tokola ki? Tosaala. Oba nakugondera mu kiriwa mu ekyo bagabe emizeewo ki? Oba nakugondera mu ekyo ne bakitegeera obagabe batole ki? Oba nakugondera mu ekyo ne bakitegeera obagabe bakole ki? Basibe ki? Oba nakugondera mu ekyo ne bakitegeera bagambe bakole hijja ko yalina obuki? Mutegedde ensolo zatambula. Kati amutuma ludda wa? Yemen. Agamba nti wa Mu'adh rakibun wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yamshi tahta rahilatihi. Ulira obwetowaze bw'omubaka Nabi Muhammad n'enneeyisaaze mu bulamu bwe bwe yali atuma nga ye ali ku ndogoyi ki? Waggulu ng'ate amutuma mukama we agenda atambula ki? Agenda alina byamulaamira, agenda amubuulirira byamubuulirira ebigenda omugasa mu bulamu bwe n'oluvannyuma lwaki? Bw'okufa kwe. Aga nti falamma faraga bwe yamala okumaliriza byonna byagamba Mu'adh buni Jabal radiyallahu anhu aga nti ya Mu'adh, namuga nti Mu'adh byonna obedda nkubuulira byonna mbikoze ki? Mbikugambye innaka asa alla talqani, oyinza okgenda nga gye nkutumye gy'ogenda n'okomawo n'otaddamu kunsinkanawo, ndabika ngenda tamya yekoze ki? Ani agamba? Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam aga nti ya Mu'adh, ani gwe Mu'adh, innaka asa alla talqani ba'da aami hadha, nze ndabika nkola ki? Omwaka ogwo omugaa nti nze ndabika nkola ki? Ngenda nkuba nnyo ebifaananyi bazadde bangi mikwano mingi nnyo, oyinza okumulaba nga alina byakugamba noga nti nawe leka obulamu bwe okyakola ki? Obulamu okyabukola ki? Okyabulina omala gafe otyo tolina byakukola. So kiri buli akugamba nti ngenda omugamba otya? Ate n'omu wano ye yava naga nti simala gafa nti kyalina ebyokukola bingi, enkeera naga nti afudde. Mumujjukira oyo? Kamera zamulambula nti kamera z'Uganda kasobera serebu zikulamula muki? Mu ddwaliro. Oga nti kimbeera kye nti ebyokukola nkyalina ki? Nkyalina bingi. Wayitawo balumu babbiri. Kamera zimubika nti akoze ki? Afudde. Amugaa nti baada aami hadha, oluvannyuma lw'omwaka guno Mu'adh nkutumye ogenda naye oyinza obutaddamu kunkola ki? Eyo kyeyo sayini basi sayini. Amugamba bw'ati ekyaddako aw la'allaka an tamurra bimasjidi hadha wa qabri, ogenda kutuuka oba oyinza okudda wano n'ojja mu masjidi yange eno nga kabuli yange mweri. Noza atuse ku ansa yenyirenyini. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalina sayini ezalaga nti time yekoze ki? Yamugamba nti ogenda naye oyinza okgenda okudda wano ng'oyita mu masjidi eno ne kabuli yange ekola ki? Abaali bagenzeko Makka nsaba Allah abazeeyo ya Rabbi, abatana bagendayo Allah bawa obusobozi mu ngeri yonna. Amiina eyo yesinza obunene kitegeeza nti namba esinga obungi tenagendayo. Nsaba Allah batwaleyo ya Rabbi. Ate mu mirembe bw'ogenda e Madiina masjidi y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'entanayo era ogikola ki? Ogiraba. Oba ofuluma bwoti wateeka omulyango oyingirire wano, oba ofuluma ekusadi ki? Eno. Amugamba nti oyinza okgenda okudda n'otansangawo oluvannyuma lw'omwaka guliwa guno gwe nkutumiddemu, oba oyinza okgenda okudda n'oyita mu masjidi yange eno nga n'entana yange ekola ki? Kino kitegeeza ki? Yagenda okufa sallallahu alayhi wasallama nga newe okuziikibwa amanyi tajja kuziikibwa masjidi ki? Masjidi ye. Nkategeddeako kati ogenda kubuuza ebibuuzo ebitegeeza nti tosomanga ku ddiini. So kiri kati lwaki ate yeeyo omubaka eri masjidi ate mwatugamba nti tumuzimba masjidi muki? So kiri ebyo bibuuzo bimanyi bigenda kubuuzibwa. Naye sooka ombuulire lwaki gwe si gwe mubaka Nabi Muhammad? Lwaki ye gwe oli muki? Watusona okugamba nti masjidi yange eri wano waliwo obubaka obukola ki? Kubanga wama yantiqu anil hawa, teyogeranga bigambo byaki? Byakujja ku mutima gwe nti in huwa illa wahyun yuha, bwali bubaka okuva eri ani? Kati okugamba nti masjidi yange eri entana yange eri masjidi wano kali kaki? Awo ekyaddako fabaka Mu'adh jash'an, Mu'adh nasooka amaziga nga maki?
mayitirivu nnyo lifiraaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thumma oluvannyuma iltafata omubaka nabi Muhammad bali mu kutambula sallallahu alaihi wasallam, iltafata fa aqbala biwajhihi nahwa almadina. Bali batambula n'amaze omugamba ebigambo bino, toyinza okugenda okudda nga siriiwo, oyinza obutansinkanawo, oyo nakutuma sibe kiri ndabika nkola ki ebyange bikoze ki biweddeko. Abasinga obungi batera okugamba nti ebyange biweddeko ate nga kyali mu kulaamira mbugo, sibe kiri baana bange obulamu bwange buweddeko naye mbalaamira temuvaayo nkujajja mukasa. Ate obulamu bukoze ki mukasa yenyini tamutaasiza bamutwala ate nga temuvaayo nkwali. Naye kati omwana omugezi ambuuza jajja mukasa yakulanga ani ng'ogenda okufa, osobola kimbuuza muzeeyo? Allah tulungamye ya Rabbi. Amala okuba nti amugambye ebigambo bino, iltafata nasooka akyuka n'ayolekera luddawa e Madina n'ayogera ebigambo bino Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bino bigambo bizaamu essuubi ku buli yenna yagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Waliwo yegomba mulabako waali kufa bali wano, nsaba Allah anteke mbalamulako kunaku lw'enkomerero ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bw'amala okukywa nti akyuse faqaala n'agamba ebigambo bino wammanga, inna awla nnasi bi almuttaqun man kanu wa haythu kanu, rawahu Imam Ahmad, hadithi ntuufu mukyafo ekyo tubaddemu. Aga nti inna awla nnasi bi almuttaqun man kanu wa haythu kanu sallallahu alaihi wasallam. Ono akaabye kubanga ategedde nti omubaka mukoze ki amusiibula, naye mu kukaaba ate omubaka n'ateekawo sentensi ennene ezza n'abali e Uganda ebazzaamu amaanyi okuwangalira ku kigambo kyabwe nti la ilaha illa Allah Muhammadu. Bwe yatunula e Madiina bw'ati n'ayogera ebigambo bino. Lwaki yatunula Madiina n'abyogera? Kubanga azaalibwa Makka, yandibadde afiira Makka, n'aziikibwawa Makka, naye ate yagenda luddawa Madiina, n'afiirawa Madiina, n'aziikibwawa Madiina. Lwaki? Kubanga abatakkiriza baagana omukkirizawa e Makka n'agendawa. Nekibeera nti abantu b'e Madiina bafuuse abantu be, n'agenda ne kuleva okuba nti aziikiddwawa. Bw'ova e Masaka n'ojja e Kampala n'ogamba nti baziika Kampala, kitegeeza nti ab'e Kampala be sibe kibeera. Kati amugamba nti Muadh, inna awla nnasi bi, abantu bange bensinga okwagalira ddala, abagenda okumbeera ku lusegere benjagala, awla nnasi bi almuttaqun, abo bonna banatyani. Nasako sentences ogabemeka, man kanu wa haythu kanu, abantu bonna banatya Allah mu nfaana gye bafaananamu, kababeere oba bakabaka oba bantu banaku baavu beeyeeyo mu kiwazooni, kasaba natyani abo be bantu bange. Man kanu mu mbeera zonna ze banakola ki, wa haythu kanu, yonna gye banaabeera wadde e Uganda teekawo wadde ki, bw'obeera we Kampala gamba nti wadde kyannamukaaka muvumayo ne mwerabira nti ate abasomesa we kyannamukaaka, kale mwebale. Man kanu yonna ekifaananyi kye banaabeeramu bagagga, baavu, balema, baddugavu oba beeru. Man kanu, abanatya Allah be baki, totya abanatya Allah be baki, wa haythu kanu, na yonna gye banaabeera be baki. Kitegeeza nti we Uganda bw'obanga olina shahada gamba nti alhamdulillahi rabbi, oli muntu waani? Oli muntu wa kibiina kyani? Kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani badde atunula Makka, naye abantu be bonna bonna be yabaleka mu nsi ng'agamba nti abo bantu bange almuttaquuna batyani? Man kanu. Bw'osanga omuntu ng'asaala wadde mulema, pulizi muleke, toseka. Kulaki? Bw'osanga omuntu nga ayina shahada ye wadde engoye zayambadde za bituli, mukole ki? Muleke. Siki oyo muntu waani? Abo bantu baani abagenda okubeera okumpi naani? Man kanu, oba afaanana atya? Haythu kanu, oba ali luddawa, oyo muntu waani? Gwe tulowooza nti okunyirira n'ogirobera ye gwe agenda okubeera naani? Ye gwe mukwano gw'omuki?
man kanu wa haythu kanu bayogera ebigambo ebyo byebigambo ebyalimu sayini ziraga nti ŋŋenda banaye nkola ki ne bwe naaba nvudde mu bulamu bw'ensi bonna banatya Allah oba banene oba batini banvu si baki kati gwe walaba sente zikubuze lemera kwani ku Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ojja kuba ofunye ekitiibwa kyaki kyamaanyi wa haythu kanu oba ogezeyo mukyalewo mujoli sigala ng'otyani osigala oli mulayini ki nti wa haythu kanu oba yonna gye bali wadde tebazze Makka kyemugamba nti ensi yonna egendagendako e Makka kinawe kyawandiikibwa nti abanaagendako e Makka bagenda okuyingira ejjana bokka gyekiri kitegeeza kyekyo haythu kanu buli wonna wooli gwe tyani Allah ojja kubeera awla nnas egwe agenda okusooka mu bantu b'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati awo wabivaamu agenda okufuluma okugenda mu hijja muli ebyafaayo bino point yakumeka eyo yakumeka time keeper ebula meka ebula abiri sawa ngebala bubi engamba 13 sagala tusuke nnyo budde twazeeyo mu time table yaffe sagala tusuke buki budde bwaffe kubanga bwe tusukawo ennyo ebintu bya syllabus bimenya abayizi no bawa kirasi gye batambuliramu ng'eba ne time yayo tekola ki tesukkawo wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama lil hajji fi sanati al-ashira mwaka ogw'ekkumi agenda wa agenda okukola ki hijja era wano njagala tuli mwezi tusembedde okuba tuli mu dhulqaada bwe kiri tugenda mu ki dhul hajji so kiri mwezi gwaki siganye bateekateeka genda Makka naye bonna bagenda okugenda nga mulundi gwa 35 gwa 4 gwa 25 gwa 5 gwa kumeka gwa 2 gwa kumeka nga tonnawa zaka eryo fujjo sibaganye era sinza bagaana naye buli agendayo omulundi gw'10 ogw'omunaana ogwa 2 mwemeka nga tonnawa zaka eryo ki hijja y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yakikolanga kyekigenda okubeera mu sayini ziraga nti kati asiibula ki obulamu bwaki naamuwa okukola mu bulamu bwe hijja egi neetuuma n'erinnya eyitibwa hijja ki hijja y'okukola ki ey'okukola ki yali asiibula ki obalaye basiraamu widaa kitegeeza bye hijja y'okukola ki eyokusiibula asiibula obulamu bw'ensi asiibula n'abantu bonna bakoowodde nti nze nkoze ki ebyanga bikoze ki era bwe yabeera mu hijja eno gye yakoleemu ffenna bakagendayo emirundi 15 emeka byonna bye tukola tubijja kuyakola hijja omulundi ki n'ayogera ebigambo bino wammanga khudhu anni manasikakum nga bwe nkoze hijja eno bwe mbanga mukole ki la'alli la alqaakum ba'da aami hadha nyinza obutaddamu basinkana mwaka goddako amakulu sigenda kuddamu basinkana mwaka kola ki eyo sayini okukola hijja omulundi ogumu nasako n'ebigambo byakola ki byayogera yali sayini eraga nti bikoze ki yekifule namba 4 oba kola part B oyagala okola ki ninga namba 4 yaga nti khudhu anni manasikakum buli agenda okukola hijja yenna gikole nga bwe nkoze ki bwe njikoze la'alli lwaki bwe mutagikoppe gye nkoze la'alli la alqaakum nyinza obutaddamu basinkana ba'da aami hadha oluvannyuma lwaki yaddamu basiraamu togamba yaddamu sallallahu alaihi wasallam yaddamu kyali kyekyo n'abeera Madiina nga takoze hijja najja n'agikola omulundi gumu nassako n'ebiki n'ebigambo nti bwe njikoze mugikole ki bwe nvaawo mwandibanga temugenda kuddamu kunkola ki ate nga kituufu ye hijja yakola ki ate omulala yakola mmeka nya okay tujja kwogerawo inshallah namwe kamusigale nga bibasiibwako kubanga mugamba siira mwangu hijja eri hijja ki hadha baga nti omwaka guno muyinza obutaddamu kunkola ki watafika yuwaddi'u nnaas n'atandika okusiibula abantu bannayinza enkoze ki eyange ebikola ki
omwaka ogwoddako nandi basikola ki ogwaddako yaliwo kale tumalize nakino olwaleero kusaini tukomye kusaini yakuna insha allahu taala enkya eyokutaano wiki ejja eyokutaano eyomukaaga ey'omusanvu n'ey'omunaana ne hadithi ezigenderwako eziraga sayini ezo zonna zonna insha allahu taala emindu gikola ki gijja mu maaso aya ezakka nga zisayininga okulaga nti omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tayimu yekoze ki emukuzo yeeno suratu almaida aya egamba etya audhu billahi min ashaitani rajim wetandikira alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina muzimanyi aya zo ziri awo yali sayini basahaba bonna abali balina filosofe nga balina IQ kyekyo mu luzungu nje IQ seka Abdallah tuyambe ko baba IQ wanji EQ SQ tumusike abasilamu tumasoma luzungu abai wanji SQ EQ emotional SQ social IQ awo tubitadde bonna abalina okusikirawo nga batege ayene bwe yakka basahaba bonna gatandika okuyiika bw'abanga yakutumya naga nti genda ozimba ennyumba eyo ebbanga lyonamalayo ngenda kuba nkuwa omusenyu n'amataffaali n'emitwalo 33 n'ogitusa ku bbiimu okola otya naga nti ennyumba yange gyeragamba okuzimba awe wekola ki ojaganya nti okyaliwo oba omanya nti ebiwedde baasi omugezi amanya nti asatu aga buli naku gakoze ki naye no aya bweyaka nti alyawma okuva n'olwaliro akmaltu lakum eddiini ekoze ki ate bakutuma kujjuza ddiini eddiini ejjudde oba olinda ki ekiddako please get out bagende nti yingira munda osiimule osiimula waliwo golodi naye ebbanga lomala nga osiimula bw'ojjako golodi bwetekamu ki naga nti ennyumba etukudde eya golodi omugezi akola ati ng'alina IQ aga nti ennyumba ekoze ki ewedde kati kanzijemu byenzijjamu kubanga ennyumba ekoze ki n'omubaka olaga nti alyawma akmaltu lakum dinakum basahaba batalekera okukola ki okukaaba kyekibakaabya bagamba nti wabanga allah yamutuma kuki kujjuza ki ate kati eddiini ekoze ki kitegeeza yakola ki kati ye musajja mukulu bw'obanga allah yakussa ku nsi kuzaala ozadde abaana 3 oyingidde emyaka 8 osigala okiraga nti baana bayinza okufa ne bandekawo manya nti kati allah yakutuma kukola ki omaze okukola ki buli azadde manya nti gwogenda tiyakutuma kuzaala tozadde kyekiddako naye seba abazaala tebakanya okunyonyobula ati so omwana akola ki omwana avaawo naye nze nekola ki amuga nti eyo yali aya eraga nti omubaka suratu maida eraga nti omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nasooka abeera nti batanze okumanya nti birabika ebyo bikoze ki era eno aya bwe yakka waliwo aya yaddamu kuka nabagamba kulinga nje bavuwe bagamba nti bannaye aya eno oluusi ogisomako nolowooza nti oba allah yali tukuyita kuduula omuntu gwagamba nti nkuwadde ebyengera byonna yafa alina amabanja mu bayahudi si bwe kyali yafiira mu nnyumba ya singo gw'osulamu ddaabo yafa mu nnyumba nga ya musenyu wansi gweyonse miitingi si bwe kyali yafa nga amabaati ge bikola bya ntende gweye eriko ki siiringi bagikola ki tegula kategula biimu si bwe kyali amugamba nti nkujjuzako ebiki katubuuza nti byengera ki omuntu byalina okuba nabyo n'amanya nti alina ebyengera al islaamu eddiini yobuki y'obusiraamu amugamba naye ekoze ki ejjudde kitegeeza nti gwakola ki mu nnaku ezaddako zaali thani ayami tashiriki bwe tumala okusala idi tugenda okusala ejja wano mu maaso olunaku olusooka tusala ebisolo sibe kiri n'olwenkeera tusala biki n'oluddako tukola ki kati olunaku olwokubiri mu nnaku z'okusala ebisolo allah amussaako te aya endala eyagala okufaanana eriwa era nayo sayini emulaga nti munayo ebikoze eki muzimanyi aya eyo
Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Nakyo kyali kikungubago. Yali ki? Kasitona era tujja kulaba maaso eri insha Allah ta'ala wekijja nti yafulumako kolumu mu bulwadde bwe n'asooka alingiza abali masjidi nga bajjudde neeyongera okukaaba ennyo kubanga alaba nti ennamba y'abantu beeyongedde okubeera baki ate nga ekyakutumisa kuweza abantu baweze baki oba olinda kyekiddako bakutumye kukwata muntu omaze omukwata oba okyasaba omusaala omulala ekiddako kibaki idha jaa zino aya fakanat hadhihi sura tukhbir biintihai ajali nabiyi sallallahu eno ine sura gye musoma buli lunaku yali mawulire agalaga nti omubaka tayimu yekoze ki ojja kulaba abantu nga bayingira eddiini ya Allah biki bibinja naki luli nga bayingiranga kinnoomu mukaama ate nga ayingiri tayagala kwogera sibo kyali tayimugera kutuka bayingire biki mwasoma ku byafaayo banaliwa kutuba nakisomesa mmwe oba naliwa kino kirala ne magamba nti mbitiga mu kisonga kw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti amazima tegayinza kufuuka bulimba. Lwaki? Yafuluma alina Abubakar Siddiiki sibo kyali mukudde Makka yakomawo nga alina abantu basukka mu ntwalo muki naye yafuluma nani? Abubakar Siddiiki radiyallahu anhu. Kati zino aya eri naye ne ssuula sibunudde ssuula kubanga tetuli mu tafsiri sibo kiri naye mbadde nkuwa ssuula ki eyali eraga ekuwa amawulire nti tayimu y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etuuse eyokuva mulamu bwaki bwensi eyitibwa ani? Suratu Nasr. Idha jaa nasrullah okutasiba kwani okunaba kukoza eki wa ra'aita an-nasa ojja kulaba ki yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kati awo abantu bajja kuyingira mu ddiini ya Allah biki bibinja naki ekyo nakirabyeko omwaka guwedde nga tuli mu eri yemu tumazewo ennaku zaali 3 bwe bazaali mmeka zaali 3 2 zaali nnya nga tuvuddeyo tulina abantu 3 basiramusi mu nnaku ate nga Nabbi Nuhu alayhi salaam myaka 95 baali ku ngalo olengere mizana eyo Nuhu alayhi salaam myaka 9 lwali ndo kitegeera si 9 si 5 9 muki 95 abantu nga alina nga 10 ameka amakulu nti buli myaka emeka buli myaka 10 alina wondoza omuntu ng'omu bwe kibeera aba find x ba round off mwe muli tebalawundira ono round off kale ogeza omugamba kenda lwenda atalaga nti almost meka almost kati awo almost we muli bulungi nendo kiraga nti Allah yagamba nti wara'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nange nekitola nti nandiba nange ngenda kufa kubanga bino sibiranga ki tanso kulegira kwa basiramu kabawere 2 3 mu nnaku mmeka nya sayini daga nti nange nkola ki nawe wegendereze bolaba ngebyenjawulo ngotuzabira balaba wandiba okola ki mu ango zonna gw'omwavu olaba ebyenjawulo ngotubira balaba wandiba okola ki n'omugagga n'omukulembeze kola byotalabangako omanya okola ki ogenda. Saba Allah tasdi ya Rabb mugaba tukomyawo olwaleero musira tusingawoko tujja kutandikirawo ku point ey'okutaano. Wa min hadhihi alama ni muzino saizi annahu sallallahu alayhi wa sallama kharaja ila Uhud fa salla ala shuhada kal muwadda'a. Tujja kivunula insha Allah ta'ala musaini ey'okutaano yafuluma n'agenda Uhud n'asabira abafa abafiira wa Uhud n'abagamba ebigambo bitujja okulaba insha Allahu ta'ala ebiraga nti bannaye nze babuzaako naye coming soon sallallahu alayhi wasallam. Nawe buli ogendanga okubuuza ku bantu abali mu ntaana mutima osama akagamba nti coming temutya kyogera kati mugenda kudduka enkowe temudduka wadde kololo wadde ku bijjabi wammwe musigale mugamba nti assalamu alaikum mugitolera abafu
mwebale basiraamu. Amagambo muti abafunga mugezeeyo. Minal mu'minina daka mu maaso antum naam wa inna insha Allahu bikum we are coming soon. Nchivunde bisaso baluzungu chifuso chimukadde wange wa inna insha Allahu bikum lahikun and me coming soon. Nosigala ngo kyanywe njaga kukubo ngoli coming ki coming soon wali kuntana oyo kyoyogera buli alambula entana kyakyogera I'm coming naddayo natemula. Allahu akbar. Yegera nabalambula mu Uhud tujja balaba inshallah nabaga nti bannaye nsaba embere ne bagondere baberere ki nonje gye mutusemu saawa zino nange nkola ki ate yagenda naawe ugenda okola ki namutayogera nti insha Allah gutusaga nti insha Allah gawe nange nkola ki nzija bwe bityo byali mbyafa byomaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timetable jidemo jibajukiza olwokunasira olwokutano fikihi olwomukaaga tafsiri tusobole okutambula ko nga tubaako at least kale somako mu somo litali lya kuwa school fees bakulengere botoloka ogambe bazadde bo nti bangobe school fees kulokuna sira kulokutano fikihi kulomukaaga tafsiri tuli mu sura ki sura Ahzab era ya ntalo elimwe sura ya UN eyogera ku bintu ku mawanga amagatta agegatta okulumba uki obusiraamu negamba tugenda kubukola ki kusesebula tukola ki tumalewo insha Allah. Allah natuwadde obulamu n'obusobozi tujja kutandikira awo. Saba Allah tugasene bya Rabb bwanga obitegedde abadde Allah bwanga biganye abeera nze maskini naawe tewejjaamu gwate waze kulinda Isha oyagala bingire mutwe nenze saba Allah akuwe ku mpeera z'abatudde basomera zime kuyitako ya Rabb. Yali Luqman al-Hakim ng'agamba omwana we ebigambo bino wammanga. Luqman yewasiya gyenjemu olwaleero kunaku z'omwezi zino omwenda kuba mpandiika bingi nja ntiikingako. Yagamba omwana we Luqman mumanyi nabe mbaddeko olwaleero nga tudde meeting yaffe kale akapande akaliwo nakannabugabo sadaka ne mbagamba nti basiraamu buli Qur'ani gwe yayogerako munene mu saidi zombi bwe bayamunyumyako mu mazambi yali munene maki bwe munyumyako mu kutya Allah yali munene mu kutyani mbaga nti ekyewuunyisa Luqman al-Hakim si nabbi sani kyokka bwe twasoma tawhidi tuga abaana baffe nga twasomesa tawhidi tuga nti bannabbi Allah beyogera mu Qur'ani y'ekitiibwa bali 25 era mu suratu Nisa aya egamba etya mu bannabbi waliwo abo be twakunyumiza n'abo be tutakola ki mu baani minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsusuhum alayka mulimu bannabbi twakubuulira be babiri mwabeka kati omuntu bakubuuza ng'ekibuuzo nti ne bannabbi bonna baali bameka togezanga n'owaayo omutima gwo ne weefuula omuyivu n'omugamba nti omutwalo gumu ojja kuyingira omuliro omugambanga Allah yamenyako abiri bameka abasigaddeyo abakola ki be yamenya bali luddawa mu Qur'ani yaki njagalawo kino wammanga Luqman al-Hakim yajja mu Qur'ani ne mumenya nga bannabbi enkumo tebakoze eki kitegeeza kino Luqman yali muki wamenyebwa nga bannabbi tebamenye ate ono ataatu mwali nakola ki namenyebwa kitegeeza Luqman naye yafuuka omuki omunene yagamba omwana we namugamba nti la tadkhulu fi dunya dukhulan yadhurru bi akhiratika toyingiranga mu nsi eno luyingira lugenda kukosa nkomerero oyo mufuna basiraamu toyingira muki mu nsi eno gye tulimu si Uganda tugamba ensi manyi sebe omuto gyamanyi enkuba gyekola ki olugamba toyingira mu nsi eno agamba nti bagamba Uganda oba okikutte bubi
tobeera mbulamu bwansi yonna gy'oli, oba oli mu Amerika, oba oli Dubai, oba oli Kenya, oba oli Uganda, tobeera mbulamu bwaki n'ogibinkiramu oluyingira olugenda okukosa ki akhirayo. La tadkhulu fi dunya dukhulan oluyingira yadhurru bi akhiratika lugenda kukosa ki nkomerero oyo. Enkomerero mugimanyi? Alhamdulillah. Atagimanyi wali ku mukono nze njikubuulire. Agambye nti agimanyi ali omu, atagimanyi tebakoze ki. Enkomerero gyeri omuzadde agenda kudduka omwana we n'omwana adduka omuki. Sente n'abaana tebigenda kugasa muntu ki okujjako agenda okugenda n'omutima omulungi maaso gani. Kati eyo enkomerero amugamba nti toyingira mu nsi eno luyingira lugenda kukosa akhirayo. Ate wala taturukuha togezanga n'ogireka tarkan oluleka. Lutya takunu kallan ala nnas togirekanga oluleka olugenda okuleetera okwesigamira ku bantu. Kale koze ekimisana kyange kiwedde kenkulabye embaga yange ekoze ki musiraamu obanga oli musiraamu byaddala wegendereze obulamu bwaki togiyingiramu kusaakirayo ate teweesigama nnyo kugamba nti nze kanve ku nsi ngivireko ddala anajja yanampeeza ki ekyokola ki ekyokulya. Kale wangaala wakati w'ebimeka nga tokoze eki totuula ate teweebaka oba ogenda kukola ki wangi ensi gibeere mumaki makkati. Togeza n'ogita oluta olugenda okukuleetera okwesigamira abaki. Wallahi abantu bogenda okwesigamira bagenda kuvaamu mu kantu akatibye ennyo ogambe singa nasigaza Allah wange sibe kiri naye ng'obuzibu wagenda okwesigamira ani niwesigamira. Ate togiyingiramu nekujjako byonna byolina okukola bigenda okweba ku lunaku lwaki byali bigambo ebyo nzegadde mibavuunulire sinza byogedde. Toyingira mu nsi luyingira lugenda kukosa ki. Buli kyolaba kyonna ng'ogenda kisaako omukono gwo oba ebigere byo oba omutima gwo nga kigenda kusaakirayo kikole ki. Na buli kyolaba nga kigenda kuyamba ku nsi kuno okuba nti wesigamira ku bantu kikole ki kikole. Naye tewesigamira baki bantu abantu abaki abantu simanyi kiggwayo ekigambo ekyo bantu batuntuzi bamulya mmere nsekera akoze ki ngoba mu bulamu bw'ensi bayuda asekera yengeza. Musiraamu tewesigamira baki ekino kiddamu kibaga basiraamu tewesigamira baki naye oba ogenda kukola mbagayo abawulu temuli bangi abali wano naye oba ogenda kukola nga mbagayo tugamba nga nti nze gundi ajja kukikola ki kola mpaka lwowulira nti zino byenkoze bikutuusa ku mbagayo okusinga lwogamba nti gundi ajja kikola ki. Oba ogenda kulya byolina byomanya nti byogenda okulabya ebyo oga sijja kubeerawo gundi ajja kuleetera ki. Yamugamba nti tugezanga noota ensi oluta olugenda okuleetera okwesigamira baki kubanga omuntu bwe yesigamira abantu atomera. Saba Allah tusasi ya Rabbi buli yesigamidde abantu akola ki atomera. Okitegedde ekyo. Ate buli akola ebyonoona akhira ye era naye atomera ayingira ki wangaala mbulamu bw'ensi nga tuwesigamidde ku baki ku bantu. Wangaala mbulamu bw'ensi nga tokoze bigenda kukosa ki akhirayo. Era awo nze okugambira nti omu yagamba mubamanyi wa Imam Ahmad agamba nti kwata kutya Allah okusse ku mugongo ebeere entandayo otunuulire enkomerero nga lwe lugendo lwo ojja kutuuka. Okutya Allah nga yenki enkomerero nga lwe luki ojja kukola ki nga kyolina ku mugongo kutyani ekikuli mu maaso ogenda waani ojja kukola ki ojja kutuuka. Ate ojja kutuuka mirembe kuba olina entanda y'okutyani. Tokolanga kintu kyonna mu bulamu bw'ensi kigenda kukosa ki akhirayo. Ate totanga nsi oluta ogenda kwesigamira ku baki mulijja ne munyumizaako mpolampola nti abantu tewesigamira baki mu bwavu bwonna tewesigamira muntu yenna.
mu bugagga bwonna twesigamira ki mu mbeera zonna z'olimu twesigamira muki abantu batandise okukola pulogulaamu zaabwe nga takola pulogulaamu ye na Allah we akola pulogulaamu naki na muntu gundi oyo kati katubale kale niba nampaddeyo katini nnyo ajja kumpayo nga 5 mu 5 najja namugamba nti nawe 3 tekiddako abantu baki bantu bazibu ani gwamanyira ku mutwe 5 mu 3 nampaka 3 wakoze ki wesigamidde ki omuntu saba Allah tusasire ya rabbu obitegedde saba Allah tugasena be ya rabbu buli yesigamidde omuntu agenda kukola ki okaaba nabagamba ko lumu wano oyinza n'omwesigamira n'amaliriza ng'obadde omanyi nabagamba nti ng'obadde omanyi nti gwesigamideko kwomukolera ebirungi byonna bimaleyo ajja kujja ku ntaana yagambe nti omuddo ono Allah amusaasire yankolera ebirungi byonna ataakusookeyo wamukolera ebirungi n'omwesigamirako ng'oyagala abyogere maki mu lumbeero sibe kiri gwobadde yagala ayogere mu lumbeero ate gwagenze muki oba ofunye kati gwogenda kwogera ki mu lumbeerwe ekibuzo kitegedde nkikulekedde wamukoledde ebirungi neweesigamira byonna nti ajja kubyogerako ebiki ebirungi era bwona ba ofudde oyo omukuba bajja okukwata akazinda bakole ki yuthni alaika khaira akogereko ebiki oba okiraga nti gwobadde okolera ebirungi akoze ki kati ogenda kwogera ki mu lumbeerwe wangi olaba ovumye omufu kyembadde njagala ekyo temwesigamire baki tinakoledde ebirungi bwanajja okubyogera ng'ofudde ajja kubaako duulira oyo omulaba oyo agenza okufa nga nze abadde amujanjaba mu ddwaliro yabulako n'ekyokulya mugundi aba akola kyawo abakungubaza abatamiivu bakola batya tugabe batamiivu bakola batya bavayo ne bakukuba bakoze otugamba biki naye ng'obuzibu buli ku kintu eki weesigamira ki mu byokola byonna teweesigamira abantu mu birungi teweesigamira abantu mu mbeera zonna teweesigamira baki ate tokola binakosa ki akhirayo tusabe Allah tumalire ffenna mu mbeera ya rabbu atuteeke mu baddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga atuwe ensinkano bwe ziti tuziwangalyeko mu bulamu bw'ensi ya rabbu ate akkiriza bye tugezaako okukola atuweere baraka mu baana baffe ne bakyala baffe ne mikwano gyaffe Allah tumusaba atukolere enteekateeka mu bulamu bw'ensi ezigere tuyamba okuba nti tumusinza ensinza ennungi tuwangale nga tumusinza nti mutufu w'okusinzibwa atuwangaze ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah Allah tumusaba abeere nga atusaasira asaasire ne bazadde baffe bonna bonna nga nabo batusaasira nga tuli bato Allah tumusaba abakkiriza bonna gye bali abatusookayo mu ntana Allah abeere nga abasaasira abasonyiwe n'abakyali ku bulamu bw'ensi Allah abeere nga abasaasira era abanguyiza obulamu bw'ensi Allah atuwe okuba nti mu nsi eno tugiwangaaliramu nga tumusinza okutuukiriza ensonga lwaki yatutonda tumusinze olubeerera twemusinzanga biseera bimu na bimu Allah tumusaba atugabirire nga bwagabirire ebinyonyi ebitalina nnimiro ebigenda nga biyala nebidda nga bikkose Allah abalina beera ng'obwongera abatalina Allah beera ng'obawa abatalina pulaani abatalina ssuubi nga beeyita ba hopeless Allah bateerewo essuubi mu bulamu bwabwe obalage ebyengera byo n'obuyinza bwo nti Allah obasobola ate obawa obulungamu Allah babuze muffe beera ng'obalungamya abakutegedde banyweze innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi